nga buli naye omu awulira bambi era kino nkigamba abantu Mayuga yampanga ssente nga mukwano gwe eza champagne eza nga naawe Richie wabadde nga akola naawe nakuwaya ka champagne n'osanyuka era nga mwebaza seganangako era we yampanga ssente nga every time Julie has given me money, I've posted it either on Snapchat or on Facebook. Era nga mwana ngamba bannange weekend yange eteredde, birthday yange eteredde because nalinga nsiimye. Owulira? Kati namusabako obuyambi nga taata wange mulwadde. Taata wange yali mulwadde bekikwatako nabagamba nga gwe Rich nakugamba. Era mange yali mulwadde yali agendera wangamba. Nange mama wange yali mulwadde nga tulina okukola zisajjaleezi biki nenkubira mikwano gya nenze mikwano gya let me tell you nze mikwano gyange abanyamba tebajjangako wano kundabisa nange basobola kuyamba nga bakimanyi olina omukaka ate kankubuulire bakwano bange banyamba nina abanyamba waliwo mukwano gwange ali wano bamuyita Lilian bangi abanyamba ne bampa ssente nange mikwano gyange janyamba nga mama wange mulwadde tebajjangako ku Facebook otusaba charity ate olina omugagga otusaba ki oli mu ffere ne baŋŋamba wulira ne ngambako kyali wange ate si nti buli kyali wange mbwe nali musaba ssente naye nga mutegeeza oba if you remember Richie waliwo akaseera I lost a lot of weight wobukira nga ndi stressed nnyo nombuuza era wabuuza Melvin oba nombuuza nti tayiranga mukovu nnyo kiki Melvin nabuuza gwe kakati nekyali wange omugagga kuba ndaba ampayo za champagne ampayo namugamba munnange muzeeyi muki mulwadde era nansuubiza bw'oba osobola okumpa olukumi olwa champagne what about nga muzadde wange yeetaaga omulongoosa ate saamusalira oba nti mpa bweziti namugamba era naŋŋamba I'll see what to do naye nga bw'omumanyi oyinza omusaba nga bagenda kulongoosa omuntu n'akuweereza amabugo instead nga w'omumanyi era maaso nenze nange nalwala wano ekinege naye sooka omalirize kinege kyali kyetaaga operation kyali kinzitidde wano mu nnyumba ebibiki gye nabuliramu nga temukyandawa nga mumbuza biki wabulirawa kakati nemuweereza message bakavalinga kinege nemuweereza message era teyanyamba kati ate inze okuwa message okuwaayo message nga ampa obuyambi kale nga ampa sente it was not bad you get cause nange nazeeyogereranga naye nanyiiga nnyo nga ataddeyo screenshot eyali emusaba help for my dad nga sente teyazimpa ate screenshot n'agiteekayo nga naye akimanyi sente teyazikuwa yalinganga exposinga my parents okitegedde namanya bano bafeke masters yalinganga saba buyambi ne batakuyamba but ne bakulabisa yalinganga like exposinga my parents medical conditions ate nga tanyambye nesaagala nze abaasooka okitegedde tonyambye ate screenshot kubanga nze what I remember that was the only time when namusaba obuyambi ate teyanyamba oba weetaaga obuyambi osaba munno nange namusaba ku sente otusaba munno nga ali financially stable n'omusaba obuyambi it's not bad abantu wano batuvuma wano ne bagamba owaye nze gwosabiriza omugagga waaliwa
aha nze nalala wane kati nze kyali kinzitidde mu nyumba nakituulira waliwo omuwala awo bino byeneezinisa laba bwengwa ku kinege nekikyuka nekigwa mu kisawo ekiramu kitalina kubeera nali nfiiridde wano waliwo omuwala kyali wange ali mu America awo muganda we yazaala omwana nga alina liver condition nga beetaaga omujjanjaba India nampereza ebifaananyi neŋŋamba bambi ŋŋambiraako ku mugagga ne mugamba mukwano omugagga tagenda kuyamba bino tabiyamba saamuweereza saabimuweereza tabiyamba abikirikinga naye tasobola kubiddamu era saatawaana so kakati ekyo nze nekyokuteekayo mbu nga ampa ssente tekyannuma naye eyo screenshot nga agitambuza agikulembeza neebuuza kati yali ayisaawo ki nazimusaba yazimpa simanyi yali ayagala nkulaga mbu yalabirira abazadde bange saamanya kale intention eyo ate tayira wali mutuufu kubanga bubeera ne mukwano gwo ng'ayinamuku kasente a friend in need is a friend indeed era bwe mba nekizibwe mu kifo ky'okugenda ku bukedde bansondere ekyo yasooka nokiŋŋamba ekyo yaŋŋamba nga likiwobeeranga n'ekizibu osookeranga era nange omusaba yammakinga okubirivinga mbunno takirinaako buki buzibu yangulidde nkabayalina bavuma noowa babirabye naawe naye kati Rich nze mpulira ntyanga bavuma Noah because I love Noah ate nga nnaku yamuvuma nga mbeera n'ennaku ekizibu kyali kibuli omu akimanyi Noah talina buzibu muwala wange alyoke ebeerera bibye etwerabye muwala wange no tamanyi nakwogera lulimi era oluzungu kati ayiga luyige abakalubake ne kati agenzi kati ayigayiga mwera wangamba papa bino sibya simpafe neŋŋamba wano wetutuuse naye nze bajja nange obukakafu anti bagambye bya bukakafu nange nja kubujjayo lwamajjayo obukakafu bwa munne ensi munange erabe naye kimanyi mbunaba kibabe tebakusobola lwaki teyabawa bukakafu ate nange she underestimated me n'abantu baali balumba tayira bamuwa kati nkubuulire Matako Walipa agenda n'agamba abantu oyo yenza amusobola oyo ansobola naye nga byansobola ajja n'agamba abantu oyo yali malaaya ajjamu embuto yali yeetunda China ebya buli lunaku ate kati oyo yali mala oyo yenza amusobola oyo yenza amusobola kati bamuwabya ate jjukira ekyanyiza nno omugagga Rich okimanyi mwambale ne sokisi temulinya wansi mu bigere mwambale omugagga mbu yagenda ne yeesoma tell Chiki to give me the other phone yankoledde vacation nzija neŋŋamba yampa $1,000 olwa America ŋŋendewa ngule tiketi ya baby kyekyamunyiiza ate olunaku lwenzijukira Tayira kiwulidde kino lwamunyiiza wayirawo omugagga omubiri ku lunaku mama waiza akaterega lwe yafa twali fenna tuli mu kiyongobeero nga fenna nga twekaza ne tubeererawo omugagga eggaali bedi yali ayisawo Tayira wayiwawo omubiri n'oyo ne tiketi n'ozoogera baazikugulidde baakoze biki that was nze nabitukamu Tayira n'abireberako twali twabivuddemu nankyawa n'empolereza bantu beerabira mangu neerabira naye nze muli kyeneebuuza
omukazi ekyamunyiza ennyo asasule omuntu ampemulira abaana ampemulira abazadde ki yali teyamiza empeke kiki nedda bamuwabya omanyi waŋŋamba mbu ategeera after a few days nze nga ndowooza olimba nakiraba that day kyona kikugamba muleke alwawo okutegeera oluusi ekyo nakikugamba sakyegaana kinsibye namugamba tayira ate nze ka nkubuulire Richie namugamba nze sikaana naye nze siyomba naye olaba Richie mu luno olutalo I came to understand you more kyekisooka wantegeddeko ki nakutegeddeko nti toyagala ntalo I don't like nabikoowa banga wakola buli kisoboka nze noyo omukyala tukwatagane after everything nitwogera nenva nawo nga nemusanyufu olunaku lwe nasembayo nga mwogera nasanyuka nanyo neŋŋamba naawe mukwataganye era nemugamba Julie kati mukwasaganye nyeze byali biwedde Richie okimanyi nti byali olaba we wakola live nga Underworld eyatandika nga Governor S ayagala nkuleeta muliro ne mumugamba sebo eno live si ya muliro twagala tabaganya abantu omanyi mbu byali bulungi era yagamba mbu Governor S lekera okwogera obubi kubanga jjukira twali ku live nga ne Julie naye kwali era n'ogamba Governor S sebo eno gundi si ya gaali kuba naffe tusobola okuvuma naye totabula okitegeere wano tuliwo kutabaganya abantu era nombuuza kati omukazi omusonyi yemuli bulungi lwalabisiza nnyo omugagga era si lulungi ku saidi ye bamuwabya bamugamba asidi tumusobola ate bantu bangi nti ye kyebamugamba mbu bantu bangi tebamwagala okitegeere kati ye nalowooza kati nga atunulidde abatanjagala edimezaya ne zombi kuba nze Pengi simulinaako buzibu really tannaba nakunvumako nze nange Pengi tannanvuma okitegeere era yagamba bugambi Richie oyo njagala mubuuze Richie nze Pengi eyamunvumye yali Julie yennyini era lwayitalo lwa Kiki kino nkyogera nga ndi ku live era yangamba Pengi omulaba alemeddeko aleese eggundi olwo nga Julie amaze okubba musajja wa Kiki simbimanyi ne mulwanirira nga njwawo omubiri I was looking so stupid. I know. I'm fighting battles that I don't have to fight for, but I was doing it for my friends. Battles for women fighting for a man. That was so. Yakuteka wansi nnyo. Ankubira essimu nze nali Canada neri mu kutambula ngenda Yukon. One of my best trips. It's actually my best trip. My best trip I had. Salinze siyagirimu tamanyi wendi ankubira ndi mu hotelo angamba Richie oli ku holiday eno Penga nvuma lwe lunaku lwe navuma Penge nankuba n'ekiblock kuba nagamba Penge kamuyiseemu eggaali embi enzibu. That was last year. Ndi eri Yukoni ndi mu byange ndi mu kwetambulira ne bakyali bange tuli eyo tugenda nga tugenda mu trip eri Kasameme kati bwe ntunulira zino embaata nga ziŋŋamba mbu simanyi Julia abadde akusasula tagisobola nagisobola nawe kenyini onyiiga nkubuulire anti bino byonna bwe mbigatta kati ntandika okujjukira neŋŋamba of course Penge yalingawo wano nga Penge abeerawo ateekawo embeera naye nga ffe twamumanyira Penge bwati bwabe tunyiza ffena tunyiza ate nga nze namumanyira nti Penge bwati bwabe Pengi na nkubuluka nkubuulire senga teyali ffe teyandisobodde Kiki Pengi yali asinzidde noyisaamu Pengi eggaali jjukira nange nga nsinzidde ate nze Pengi tasobola nnyo nze Pengi kiba kizibu nnyo okukola live avuma omuntu
kati Pengi yankubira okumanya olutalo lwa Kiki lwabalemerera. Nebankubira essimu Pengi yankubira nalina kalugale nga ndi mu hoteli era nagamba abakyali bange bangamba twali tugenda ku dina ne mbagamba kansuke nkole live eno. Pengi yankubira essimu ne siroko nayinywera bwakumukumu nfuna obuvumu. Pengi yankubira essimu owulira nanteeka ku 3-way ne Kiki owulira nga bagala peace era that was the last day when avuma Kiki. Era ekiro ekyo kyennyini mpulira ennaku nti twavuma Kiki mpulira bubi era nanyinyonnyola nemuwuliriza ng'omukazi neŋŋamba kale ono kyali wange tetuganye naye sigenda kuddamu kuvuma muwala ono. Wulira sigenda kuddamu kuvuma ekiro ekyo kyennyini abaye ne bankubira ne baŋŋamba kati tukira eri nali Canada nga kiro nga Uganda misana nga ne mu Europe misana ne baŋŋamba Luisi nedda please oyo omugaga namugamba ono abantu bangi nnyo bamumanyi ngera b'omanyi olina okubeera looyo olaba Kiki kati nze newewonkubira otya nti obulaba nze mu luno olutalo nagambye kijja kijje oba nfe obwavu kambufe bankubidde ennaku oli olutalo luno n'olutalo si lwa ssente si lwaki because we would have stayed nesenga kirala omwagazi wa ssente nze kanege wange bwe nesiga yankubidde nangamba olutalo si lwa ssente kuba nesenga sirikenyini bamwetondera nembagamba bane this is not about money, this is money kansigale ku mazima tandaka nandike tukuze kati nze nzikyasobola kubeera ku handouts sikyabisobola sigamba mbu sisiima sikola kine but sisobola omuntu wabeera wakumpa kasiroko akampe buwi ng'akampadde buwi nga tekaliko bwakkuluzo. Yes nze nange nebagamba wulira ate bwankakuwa ate tabraginga nga mwawukanye enkyambo ono namuwanga ssente yegwe okimanyi bulungi nze omwenge it's not a necessity mu bulamu bwange but then you offered it to me. When you offer me something don't talk about it tomorrow because you fucking offered it. Nze ne bw'obyogerako biba tebinkwatako kubanga era babakubuuza lwaki wabimuwanga webale awo tuba tujja okudda naye bijja kubeera bya lulala. Nabuuza neŋŋamba kakati okay ngenda gendewo omugagga oba mpeeyo 5 okitegeera 5 but nakubweyagala ssente njagala ssente omanyi nze omanyi awo tetunatuukawo naku kwagala okw'essente tetunatuukawo awo naye njagala ssente naye omugagga yaŋŋamba naku oyagala ki nemugamba ayagala ssente bamu offeringa ssente mu luno olutalo n'azigamba anti kyeŋŋamba naku ngaayagala ssente abantu bakuze fena tubadde tusiriikiridde era bagamba nali nava mu ntalo z'oku Facebook nali nazivaamu asiriikiridde nga buli omu akiraba nga tetukyalina gwe tuyomba naye nze luli nasanga jjojjo e London ntusobola ku hotero nga buli omu yasiriikirira nyumba ya mizimu toza nyumba ya mizimu wano nyumba ya mizimu bamugobye ku TikTok nedda nkunyumiza bunyumiza nti tadda wano tadda ku Facebook ne ku TikTok bamugobye ne wano tadda nange nasirikidde ng'ebintu nalaba nagamba neŋŋamba bwe ndya zino ssente nakunjagala ssente naye nagamba zino ssente wenzirya ziyinza okundakira naye nkoma ku zino teziwooma ozirya nga weeraliikirira nagamba neŋŋamba zino anti omugagga abayinza n'okulowooza mbu walidde ewalala
walidde ne kati olina okukola ennyo olage mbu eri sayidi eri tewalidde mugambe ennaku kakati era olw'okuba bali yakuwaddeyo ku buzibu bw'amaanyi nnyo ulwe basiriikiramu abagamba nga musiriikiridde nga musirise eri bakola live kati bali ku live kati temanyi penge teyeebase babawadde kati penge teyeebase ali bwe bamuwadde be batannawa yesebimbi baba n'emirimu baba n'emirimu kati kasooke nkubulire kati yepenge buli wolaba nga ataddeyo live ne post omanye ezo ssente ziba zirinyeeko omuntu akyasinza okufuna ssente nnyingi nnyo wano ku social media yepenge talina ssente zatalabyeko Richigo kimanyi mbu bakuvuma mbu gwoli fala tuli bafala kubanga gwosobola oyirawo omuntu nze nze nakulira nno Zana abo boolaba era nakula n'oyo penge gyali emyaka 3 jjukira nava ekamwokya ne banzeeri Zana nga wemanyi ebintu by'Uganda bakujja eno bakuze eno bakuze kati kiri kisemawala ekyo saakiraba byali nga bifala ebyo naawe saabiraba nako nze ndi mwana wawe era abantu bezza nabo abamu bamanyi nakulira awo ate kati jjukira kati bwe twabeerera awo ezzana naye nsomera Old Kampala nga nina okulinnya taxi tufe ababanga abaana abalinamu kasente tubeera Zana tusomera Old Kampala Seke mu kibuga wakati nzija n'akayunifomu kati nga nze nzira kwabo naawe kati olaba sente zo mugagga ze yatadde mu bantu abawera yakateekamu emitwalo 28 kati mu luno olutalo agulirira kati 28 tegyasobodde kwawula Rich n'ennaku ne Sengasidi ekitegeeza mbu it's not about money cannot buy you everything tuli bagagga ku mitima bali abamupika tasobola genda nabo Uganda munonivi abawagizi be mbu bamulinze mbu abawagizi tekisoboka agende ne bakyalibe abajje Bulaaya bonna tukakase mbu abawagizi be bamulinze munonivi abawagizi be kyokka bannange abawagizi be muyimbi influencer oba muki obuzibu Taylor naawe Taylor tunyumyemuko Taylor tunyumyemu jjukira Taylor twasizinze fire anti yandigambye mikwano gye kati ekigambo abawagizi kitegeeza there is an audience you command oli muyimbi oli influencer oli muzanyi wa filimu oli politician kyeyabuuziza Gavana Mizi yamubuuziza Gavana Mizi kiki mukwano Gavana Mizi alina abawagizi naye ate ono tabalina actually mu map ya Uganda ono mu description ye kigambo abawagizi bange gwe basaddaka ekinego oli nkulunga mazi alina abagoberezi ayina abaki abawagizi omanyi ekigenda notunyumira njukira omugaga yalinye Emirates eyalaisi Keremu yamulemye of course the most expensive airline ku muntu ali mu diaspora buli omu agimanyi either in Europe or in America ate nange gyenninya kwanguya bw'obeera mu America delute ekuleeta nekusula wano Keremu tolwanawo omwega agenda atambulira ennaku 4 biwagu agenda tuuka ku Sande yalinnye jjo egenda sooka emusule Abu Dhabi emugye emutwale Dubai
babereka omutransi balide eroke mutwale Ethiopia eroke musule emale mutwale Djibouti emale mulete Nairobi emale mutwale Uganda Entebbe museye Dubai dede Dubai eroke musule Uganda abantu bakimanyi nti KLM wano KLM ba British Airways nze nange BA ngimanyi British Airways BA oba KLM yalinye Emirates bbiri emuje Canada ne kusula mu America BA ne KLM tezigenda mbu bazisokako e Oman oba Djibouti obanga kunyonyesa okukuyisa Bogota Djibouti Djibouti Eritrea Ethiopia mbuneyoke nejje Nairobi negende e Kigali akati jukira kati omugagga zanangamba liki tugende yangamba liki tugende tujoge ne mugamba nange yangamba ne mugamba nze ndi wakeremu nangamba anti kati mumwayoneka kati mulinya business ne mugamba wadde agatulinye ki aga tunamuguluguza sengasiti bwe namugamba wadde agatulinye ki fe tuli bakeremu tuli ba business class ate ka mbabuulire buulira Alvin Clapton wama thank you so much kati inze yangamba mbu tugende ku birthday e Kampala ne mugamba sijja kugenda era ne birthday y'omwana muwala wange gye yagendako eno gye bamusibirako ebigambo nayo yampita neŋŋaana kati ani agenda omusitulira emigugu wa mugagga balina okumusitulira emigugu maama bidugu ali ku airport gyagenda yo nalina okuyita Labongo jipiri nangi yagenze aline Labongo tunatuukawo tayira beera kugumikiriza kati seguya owo Lugambo ow'amalibu ajja musitulira ayina no amalibu ayogera no bwagakombamu bane mubuuza Josephat Seguya bagenda muteeka ku gatali ku nfuufu bagenda amagagga Josephina ayafudde kibuga Boston okujja okusiba kibede atuuse okusumula kibede atuuse galindirire kuka akawungezi bamixinze galinde ku ssaawa 4 olugambo Josephati Seguya owe chencha awo akombemu awo ku ddibu lye omugagga owe Boston akombemu awo ku ddibu era wali nga bamutuuza ne bino ebikazi bino ebirya oluwombo nga kimukolako interview omugagga bamwonoonye omugagga bamwonoonye agenda kukola interview nga ebya zombi byakola bamuteeke mu kamera I cannot wait fe twalindiridde dda era bagambye Richie mbu ngamba abakesi ababadde batugamba entebereza y'obudde ab'omu kampu eno eyaffe mbu kirabika omugagga kyazzaako nga tannaba wadde ntusiba agenda tulumya bw'atuuka e Uganda tasobola kutulumya kubanga tasobola kumalako Uganda tasobola mbona agenda kusaasa wuliriza mbu agenda kusaasanya anti kati olaba omugagga tasobola ku breaking records zino leka nzikubuulire zino soogera kwala senga sidi naawe saagala ba otekewo mbeera kubanga olina abakyali baabamu
wadde tukyakolagana nabo naye ng'obamanyi tasobola kubreakinga record ya Bad Black, the only boss woman ever in Uganda. Tasobola kubreakinga record ekyasinze okubeera eyakabi eya God's Plan. Plan? Yes. Shira Gashumba yali milioni 5.5. Eddie Inano milioni 15 in one night. Yes. Inano overnight. Tasobola. Benkumenyeddeko abatono. Ne tuzaako omukazi eyajoga Kampala tetufunangayo mulala. Tetufunangayo mukazi yali ajoze Kampala Mama Jona. Tasobola kuzimenya bakuzali ngamba mu byesente. Tetulifunayo tuyinza okufunayo in the future. Mugagga kale waba mugagga agalewo nonivi atulumye ajja tulumira tujja kuwanika tujja kujja wano tweta atisobola atasobola atisobola buli ali mu nonivi okubagalira mu open bar buli omwanya ekyanywa nga tabanywesezza tagisobola. Bad Black yakolanga open bar buli bbala gyayingiramu. Batugamba nze nali ndi mu P6. Bad Black nali mu P6. Bad Black yagulawo governor. Wali mu P6. Nze natandika owulira Bad Black nga ndi mu P6. Kiringa governor nawe. Bad Black yajja. Nafu mwana muto. But alimbyawo. Senga asidi bino byenjogera nze natandika owulira gavana esimbu yazinye omukadde byali mu red paper. Mujjukira red paper nali nga nsomera ku Lubiri SS tuddeyo Lubiri SS nga musinia wano Kampala 2010 Choka gavana S yaze na 2010 wali mu P6 choka nze nina 35 nengamba naku mutuufu yali mu P6 mmaze nendigattagatta naku mwana muto 2010 yali mu P6 mu mugundi erubiri twalina gundi bagiyita batya kirabu eyo twalina literature kirabu nga baleeta red paper ne tumusoma Governor S nali S1 Governor S ne bamukuba mu red paper mbu yazinye omukadde nga ndi mu S1 Governor S yagambye alina emyaka 3 naye nze nina emyaka 35 kati etegeeza Governor S yazina omukadde nga ali mu P7 amawulire galaga nti Governor S alina emyaka 27 agabukedde bwe yabadde azowanya myaka 97 mukazi we kati ali mu myaka 10 ali mu myaka 15 teyafa mambe omugenza gwe njogera tubeere ddala ku mazima nze nagamba Governor S yagamba I am 31 nengamba oba nzo omukyama kituddutu kipigimi nasanga baganda nasoma omusajja kati nze wemba nina emyaka 35 nga Governor S alina emyaka 31 ng'ate nze namusoma mu red paper nga yazinye omukadde nze nali mu S1 nga nze nina 38 njukira wano nze abasinga obukulu senga sidi kino kibebe omanyi senga sidi kati kitegeeza Governor S yazina omukadde nga ali mu P7 nako mukyali baana bato City reaching 37 nze ndi 35 nze nina emyaka 35 nze 38 I'm 37 Gavana S asinzaako omwaka gumu Mama Jona olaba Bad Black nasoma Bad Black nga ne mu P6 nzijukira bulungi nnyo nga Bad Black byo muzungu nga boogera ku Grand Imperial nengamba Grand Imperial bayeki nga simanyi Grand Imperial kyeki wani ali mu P6 naye naku oluusi ate omugaga agenda kusula ku Serena bwe yanimba simanyi oba kituufu
era ng'abanakyalo bonna agenda kusula ku Serena anti abanakyalo abamaze emyaka 9 nga tebaddayo Kampala balaba nga era asobola Serena tasobola kusula ku Serena oba ku Serena nti byamanyi abadongo bonna gye basula okimanyi bageza kugattagatta musango munanga aseka bagenda kunsiba agenda sula wa Segasi Serena nga abadongo bonna agenda sula weka oba ne banne yagenze ne Jipiri Labongo yagenze ne Labongo teyagenze na Jipiri yagenze ne Labongo Jipiri alabirira mbwa Jipiri bamulese yalabirira embwa yagenze ne Labongo pula zimutwala bambi Kampala muleke bambi Jipiri musajja wa Jipiri tumukirambi Jipiri musonyiwe Jipiri nze yakwasa ekisa engeri nange Jipiri talina mutima mubi Luki gokiba Jipiri talina mutima mubi bwali bwavu kakati yagenze ne Labongo n'agenda ne Kayikuzi n'agenda ne Kintu n'agenda ne Nambi n'agenda ne Nambaga n'agenda ne kirasi kimunyonyi vaya kiwezako zeyeka inze gundi zeyampa balaba bagenda tula mu kirasi kimunyonyi Nambaga Kayikuzi abo simanyi inze flight yampa yiye ne Labongo simanyi bali abalala balaba bakutula mu economy ate abalala bakutula mu yeyagali kituufu muli batuufu kubanga tugenda otuuka tiketi gye tulina eya first class eya business class ya Mayuga Labongo Kayikuzi ne Nambi tiketi nyeza business class endala tetumanyi bagenze abantu musanvu bagenda kuwulira emabega balina okuwerekera kati ez'abasatu ziririddawa ez'abasatu tetuziyina evidence gye tuyina kati bano abacuba bo tebagenda bano abacuba abali mu Europe nga balagawa naawe nga bayitawo waliwo n'abatalina passport nga balagawa nga tebasasula child support tebakirizibwa kutravelinga abacuba bagenda baleka wano mu Europe abacuba bagenda kulekanira ate abacuba bagenda kubeera ku mute paka nga 38 nti adda nga 31 owulire tebagenda wadde kubanyega balina okubeera bize nanti ndi mu mbaga ya brother wange ate munange twabadde batukola makeup y'embaga biki ate mbadde muzibandi gwagenda owasa mukwano gwange Chris omukazi gwe bagenda owasa ne Chris naye mukyali wange nomugaga akyali kyali wange naye mugaga naye waliwo wanakubuulirira akugambye mbu Rich va mu byekisiru oba byamagezi ki ye byayagala okulaga ampite ku bibyo ebyamagezi nzije nja kujja mpita ku bibyo ebyamagezi nja kujja yebyo ampite ku bibyo ebyamagezi nja kujja kati kirala byamagezi n'ekirala kirabako bantu bagezi nga Nakku na Sengasidi be bakyala abakyasinza okubeera n'amagezi wano kyova olaba nze ndi kyali waabwe nze mbeera n'abasirusiru singa tuli basirusiru singa tuli mikwano gyo Sengasidi she's very very smart. Nakku she's very smart. These are independent women. Tuli bakyala kimpadde nedda okuva le bakoze ebyo byonna kale kati twabadde ki twakyuseeko twagize eki tetukyalya mmere tetukyapama ndi wano n'abakyala abagezi Senga Taylor Roberts
bakyala kimpadde nenaku Richie abantu bagambye onono mumbejja no gwe omanyi bagenda ne bamanyira naku nti gwe bo tebakimanyi nti mumbejja ndi mumbejja mu lubiri nkiika tebakimanye nakuwakabi nnyo okimanyi bwe tubeera e Uganda era nasasidde Juliet zawedde mbw asobola okunsiba nze ndi mumbejja nze ni mukyala wa Kabaka lwajjo kakasa nti Kyakabaala erinnya ttuufu nze ndi mukyala wa Kabaka majje ga Kabaka naye Mayuga agenda okumanyira abantu b'e Kampala olaba abadde nga wano ku America nga akozesa bu t-shirt ku yuna bamatako walipa ne babwambala nga buliko amayuga ge ne kigambo Boss Lady nga tebanayingira lyato olwe e Kampala abantu balese wano ne bagamba nange already nyina t-shirt zange zaliyo mu buveko nga balese muzeyo t-shirt ezikamba olaba ku America ezo tetuzambala yakubisa bu t-shirt buno bwe bayoza bikala ne bivaamu nga ejjuuga lye nga lijjudde nkuli nga anti omanyi face ye nnene ejjuuga li nga bataddeko emabega ne mu maaso Boss Lady kati bambi abanaku bamatako walipa ne bambala bu t-shirt buno bali kani imagine kuyuna no yambala t-shirt erikama yuga Taira abantu baavu kati wali oyagala bakole ki they are broke bakajja mu America banoonya mpapula babasuubiza emirimu bakajja mu America tebanafuna mpapula ekyo nekikwambaza t-shirt eriko ejjuuga omulandi security kuyuna omulandi security tenabakkiriza kati wali oyagala bambale ki naye labayo abaana kuyuna bagenda okwolesa sente okwolesa emisono okwolesa figa okumitinga abantu gwe nga bakwambaza t-shirt y'ejjuuga nga mwe temwazambala ate fe abalina ezaffe eza real life good quality olaba abadde amanyira kyagenda okukola ab'e Kampala already t-shirt bwe Kampala babuprintingira 5,000 nga kuliko ejjuuga lijjudde kuli kakati ayina okugezaako okuvuganya abaavu ekisooka olaba Richie nze ababulira oyo Mayuga tebamubuulira jjukira gavumenti ya Buganda ekyabanja Kabaka kati basibe nze kankubuulire nze omumbejja kubuulire ebintu ebigenda okukolebwa ulira ebintu omanyi Mayuga yali mukwano gwange ate nga bebi wange so nsobola omupredictinga ebintu byagenda okukola one mukwano nze nedda takyali nenga amangu ago takyali mukwano gwange ne simuwalana ne just takyali mukwano si enemy wange naye we are not friends anymore ulira ateeko okukolayo ateeko okuvuganya n'omwavu akoleyo charity mu buli mbeera njagala oteekewo amaaso abiri ateekwa okuvuganya n'omwavu osi waffe ate agenda kusangayo Donizera gyali onombuulira ateeka okukolayo charity sente yazifuna olaba bino bye twali tweyogeza Donizera sente yazifuna ate kati yezuula takyaliwo nakakasa takyaliwo nakakasa ogenda kuwulira kakati sente yazifuna okimanyi Donizera asinga omugaga mulindeeko waliwo omanyiro ya waffe akola muhege akola research agambye Mayuga ajira mu business class aina tickets 4 mu business class ezimuleeta entebe bw'abaddayo return addirayo mu economy ticket 7 zonna ziri mu economy kati ziri 3 ziri mu economy bampereza wano nzirina wano ticket bazimpereza eziddayo return ticket 7 zonna ziri mu economy
naye mu kujja mu Uganda alina ticket nyeza business class 3 za nange ze nina ze yandaga era nga zigira mu gundi ze business class njimanyi jembeeramu era ziri different. Senga Asidi ojjukira musooka mulindeko nabuuzizza Senga Asidi lwaki alina ticket za okugenda one way kubanga abantu abagula ticket but traveler they always buy 2-way tickets kati bampereza ticket ze za return ticket musanvu zonna ziri mu enkola hakuna ebintu by'omu America obimanyi onosula abantu mu mabanja kakati mbadde mbagamba yagenda onosula abantu mu mabanja kyokka tayira bino ebintu bwa bitandika nonosula abantu mu mabanja kakati ate nkolayo charity banange muwulire lawyer aweereza buli kye twogera ni lawyer anootinga lawyer akola muheege muwulirize message eno online news. Governor Ace married September 2015 and the papers online say he was 26 at a time. The problem is, if he is 35 today, it means he must have been 13 years when he married the old woman. Oh my God. Abaana ba Museveni bannange. Abaana ba Museveni twazaalibwa kubalumya mitwe ne bannange amangu ago bakoze dda risaaki bakoze dda maati bafunye dda ansa bakoze dda 2015 egenda kubeera bukedde gavana esinga azina omukadde yaliwo September 2015 amawulire nze genfunye okuva ewa lawyer matuufu lawyer byayogera bituufu tulina abaloya 17 tubajjukiza mbu nno awo nnaku yali mu P6 nze nali mu P6 gy'emyaka nga 12 nakumwana nto andi lwakuba nze nange neeyongezamu emyaka ne I think I was in senior 2 jesi bino byeyongezamu emyaka omanyi oneeyongezamu emyaka ng'olina gy'ogenda nali mu senior 2 nali mwana muto jjukira twali tugenda Bulaaya baatugamba mbu bw'otuuka e Bulaaya ng'oli mukadde tojja kufuna mulimu bajja kugamba mbu no bw'otuuka e Bulaaya ng'oli muto bajja kukubuuza bazadde ojja kufuna sympathy ofune bakwadoptinge ne tusala emyaka ne kale ne tugamba nze nayongezamu emyaka baali baakunteeka mu famire y'Abazungu sina gyagenda kulya migaati buli lunaku na pasta nze baŋŋamba mbu bw'otuuka e Bulaaya oba olina okulaga sympathy n'ogamba ng'oli mwana muto baakurepinga ne bakufunisa olubuto n'ozaala ng'oli under age naye kati abacuba be baguze wagambye bali kuki tebalina kyebaliko bali ku live eno balaba tebalina kyebaliko ate bambi balina emirimu balina okulaba eno live ate bamale bajjemu ebyokwanukula basalemu obwomuwa anange tebasobola kumuwa bintu nga tumubuulirira bamuwamu ebimu ebinaamunyiiza basalamu bye tumukomerera misumaali naye nze nabagambye si buli nti mulamuzi yenna ali e Uganda nti muli wanguzi balina okukimanya ate si buli wa poliisi nti ali e Uganda nti muli wanguzi ate ensi yaabwe bokka yaffe ffenna ate newane Bulaaya olaba Richie basose ne bantiisatiisa bakutiisatiisa naawe nagenze mu ttooyi liwuliriza nengenda mu ttooyi nengamba naku ekyokundipooti nga kisoboka
mbu bagenda kundipotinga. ate gwe nga wali omumeddeko omugagga nga bakutisatisa biki yakusindika nga obujulizi mbulina ng'akusindika nasoose nentya neŋŋamba katwebandipotinga Uganda ntandikidde ku ki sokoleke nenebuuza nga kwekwasa bune Kibedi bwati bwe yayogeranga Kibedi ebya Kibedi biri different ku byaffe ebya Kibedi byo biri different. Ate akulopeni nyini gwe balina osooka oteekayo ne bano abantu kwe bali balaba si buli ali kuno nti tatwagala si buli aliko nti mulabe waffe tulinako abatwagala mulabe waffe abantu babeereko ate nti buli aliko buno twagala tukolera abantu kye balina kye bajja kukola lwaki tebatandikira wano bagamba okusiba penge nga nagenze mutoyi neŋŋamba basobola okundipootinga ne bansibira e Uganda bwe bansibira e Uganda nakuntandikira ku ki neŋŋamba kati kwekufulira bakifeesi oba bana abasirikale be balisiza enguzi ne bakukwata ebyenkiyayi ekyo kyokka kye basobola balisiza gundi ne bakubuzaawo ne bankwata ebyekiyayi ekyo nagambye ekyokola nakikugambye naye tebasobola mu mateeka netta abantu balina era okulokoka kubanga wane Kenya in fact bwebankwata kubanga ndi resident wane Kenya ndi resident we bankwata bagamba omusango amenye musango ki what is the basis of the crime tebasana kujja Kenya lwaki tebajja wano kubanga ebintu by'Ebulaya byo bikola mangu wano polisi ya wano teba na misango neno tulina emisango tulina bagenzi polisi ya wano tosobola kutambula bw'ogende ku polisi owabira omuntu ekyo badde okimanyi oba tosobola polisi mb'ogenze kuwabira muntu you have to make an appointment jjako oli ng'akuyingiridde mbw'azze kulumba lw'okuba essimu naye bino mbugundi there's 3 billion people oba 2 billion abali ku social media different bantu basiiba buli omu alopa munne buli omu bw'awayiriza munne abalaba wane Kenya wanaoka mu katundu kange they are almost 1 nabo baavu 1 million people abalopa bannaabwe ono yanvumye ku social media ono yansindikidde message ne leero waliwo omusango nze banalopa nze oba Uganda oba walwe balikakasa nti amateeka gakola anti bo bagazalawa batugulira tiketi tugende Uganda gye baba batulopera kubanga wano already nina omusango muganda wange nagambye landlord wa muganda wange ne mugamba olinga ekinege bebavumisa n'ensi yaffe Kyaddondo bo baloza mu Kyaddondo mbu everybody can do any shit they want because of money nedda si bwe bito bwe bikola tebakutiisatiisa kino nzamba nze nkuzaamu amaanyi ekyo sijja kijja kiremerako bo balowooza mbu somebody has money somebody has connections bwe bito bikola connections nyingi ye Uganda ate n'ekirala muganda wa Mayuga ayinza okubeera nga mulamuzi naye talina nnyo maanyi kubanga okujjako nga muŋŋamba nti muganda wa Mayuga yalyako Mayuga ssente Mayuga ssente yaziwa bantu balala n'ekirala si omugagga si yakwata ki Kibedi ye yamulemerera ate ng'alina ssente kitegeeza ssente tesobola kwaka muntu ne baba babingizemu bakifeesi naye baby Ferrari oli handsome okimanyi ndi wano nkutunuulira ate woba onyweddemu olukinga mu handsome wenna otunula obbirira amaaso mbeera mukuloola buloozi oli handsome ndi kasajja kalungi oli kasajja kalungi nnyo kimanyi nange abakazi era bampaana bakiŋŋamba bulijjo alyanzira kuba kati oli yazina olikadde
kati go ovanga ku akwata omukadde n'amuzina nze ndiyanisa muzina baana balungi balabika bulungi era kyova olaba yagambye mbu gwe ntomanyi kukwana bakazi kati gwe okwane baki be bakukwana ye kati nze nkwana omukadde mwagazaaki ye yakwana omukadde n'amumatiza abakadde ayina nkumatiza abakadde ebiferali am handsome everybody knows eriyago biferali omugagga yalimpa nolimpa ngandise mwena mwabiraba nga yandise jina ngamba baby Ferrari kati tizizekwoyo naawe oli yakwana omukadde kati sakwana mukadde mumatize interested mu bakadde bannange nze mbawe ekitiibwa bagamba munnange abakulu tulina okubawa ekitiibwa kati zinanzize kumukadde nkadde tulekemu okugavanamiza okuyimba kwa mulema gavana esitoliyimba okuyimba kwa kulema you cannot sing ogezezaako eno ogezeza wayibira neriso bannange naku wangi obadde wano nga ongeya nkulive nga siriiko mwana gwe nompayiriza mbu wali mu lutalo lwa mudondo mbu nensirika nze eyajja ne ku live yo nenvuma mudondo ne musesebula tasobola kusirika abadde akusikaka eriyo oveeyo mbadde nkuzika eriyo mu lutalo lwa mudondo nga bakatukanyukira mudondo era ne mugamba yetondere obuganda Rich jjukira batufulumiza mudondo yatukanyugira ebintu byaffe ebweru ku ssaawa 8 ogw'ekiro era Julie kwolwo yali omanyi Julie yagala nnyo ebintu bya drama Julie nayiwawo enzijukira Julie nayiwawo akabiri naku what do you want naku yatupangisa hoteli mwe twasula naye ngero olina kisasulira ekintu ekyo walina kisasulira era nakisasulira yasasulayo awo n'atugamba naweereza sijja kwogera nnyo twasizinze fire yagamba mudondo yapama mutoyi ye n'awuliriza abantu bonna n'emizigo omuzigo munene n'afulasinga ne gugaana okugenda netoyi nemenyeka mudondo ebinyeebwa n'emberenge bambi baba barbecue yalina esimigo kati bandi ate njukira baali bapya kati nga balya mugagga aguze okitegeere ne balya omuzinga munene ne toyi nemenyeka njukira mudondo munene ate azitowa yatula ku toyi toyi nemenyeka njukira toyi yalya Aliexpress sireerabira lunaku mudondo bwe yatugamba mbu Sarah Joy yamulira amagi oba ali yalira muna amagi nedda olugero lwali bwe luti biki Sarah Joy yajja n'agamba mudondo alya nnyo yali amagi 16 mudondo najja n'atugamba mbu yagulira Sarah Joy amagi nga Sarah Joy talina kyakulya waka mbu mudondo yalekangawo sente z'akameeza $10 abantu babeerabira mangu nakugambye tetuvuma muntu tubajjukize bujjukiza mudondo yajja okwewozaako n'atugamba agamba atya nti nalidde amagi 12 naye nga nze buli lunaku ndekawo sente z'akameeza $10 ezigula amagi tuleza amazigi nnya nzijjukira wamma bwati weyayogera kati ne beesitula babiri mudondo ne Sarah Joy ne bagenda ew'omugagga bapamira toyo nebasulanga kapo nebagimesenga sidi balyaki olwo jjukira basibirira magi eri ewaabwe gye babeera basibirira magi
Bali barbecue. Baba kati bambi ne balya mugagga aguze kulya kufa mama bambi kimudondo ne ate kinene kyonna kizitowa ne kitulira kubanga sitegera bulungi yali apa mu mutuufu yali mudondo olusalagyo bagamba simigo ya pama ne simigo ya pama naye apama kabbi katono. Ulira simigo ya pama kabika simigo nga kakaluba era nga bw'omulaba tekafulasinga kati ono mudondo agendayo azitowa toya agituulako emenyeka omugagga yageya bali kati olunaku lwe bagoba bidugu mu nnyumba bidugu agenda Desire Luzinda ali atudde ne Eddie Kenzo bidugu nga omanyi agala nnyo okukola live bagoba bidugu mu nnyumba yaga wayi walidiridde ddemmere wakoze kolakyo tugatte kulengira kati Ricky tubadde tupredictinga olooza Mayuga anamiitinga bidugu kati asobola okumumiitinga mbu atulume neffe kiba kitukolera nze nsibawo ssente ayinza obutamumiitinga abwamumiitinga era kiba kitukolera awulira kale mbwamumiitinga kiba kitukolera kubanga tumukozeseza ebintu bingi nekibedi yabadde aganye omusonyiwa nsobi wulira ate but inze tubadde wano nga tugamba nanti Savimbi ye yasooka okulya mu Mayuga olukwe era ne baganda ba Mayuga bonna ne Mayuga mwennyini tamwesiga olina kugambye obwavu muluma nze ŋŋamba Mayuga tajja kumiitinga ani Savimbi personally ajja mulabira ku kooti bagenda tuula bonna olaba yasobola olaba yasobola okuzza jeimu ne batuula kisoboka amugambe munange jeimu ayina amwogererayo Richie bidugu mwavu bambi bidugu nabo olaba jeimu boyfriend we yamwogererayo Jipiri amugamba n'ebidugu bambi eyako katika nkubulire eyaza jemo omanyi lwaki even one of the reasons lwaki oyo mugagga wammwe akola ebintu womubuuza ebintu abeera ayagala okulaga mbu ye wa kitalo ali wanted nnyo yeti naye abeera musobya wetwamubuuza ku Jemo oba ojjukira agamba nedda nze Jemo sister wange gundi ya mukomwa yawo nkwegamba ngalinganga alaga mbuye yali amugobye nga tatyamwetaaga owuli naye nange mwenyini akantu akompuliremu ko nange kanka kuzanyire wano sebo yamugamba Jemaate yakomyewo atya ku mutto anti mwavu talina jemu naye mwavu dukira bano babozi bano abayita mugundi mu nkambi zammwe ezizeeyi gundi Nairobi naye nga nze Mayuga yansabako ulira wamanyi bano bebali locatinga ne bagaa kati bano nga tebalina nsi gye basalawo bagamba oba n'agenda Netherlands oba n'agenda Canada oba n'agenda Iceland Richie era nze Mayuga yansabako okwogera ne Jemo omukkakkanya era nakikola aye kati bw'omubuuza akulaga mbu oyo siina kyemwagaza sister wange yamukomyawo era ne mugamba kimanyi sikolagana naye nenga nze yansabako owuli yansabako okwogera ne Mayuga okwogera nani mwali tanti kanji kupulengire audio yino nze Julie yagimpereza sio gwe bagulira microwave nesente za Uber bamugulira microwave nakayana mbu simanyi mbu balina omusifa shift kati
Savimbi omugagga ajja Savimbi agenze ku road yatugambye agenda ku road trip. Neko kati road trip. Road trip wa Masaka ate wo kati Uganda ogenda ku already Savimbi abeera Masaka kati agenda ku road trip wa nze mbadde manyi road trip omuntu aba agenze oba Kidepo National Park. nze mayuga ya nsabako nkole ki bannange banamunyweseza siroko mulabe bwatuuse tupanaatera gituuka mu kitundu munnemeseza nno okulya ddina owaaye tuzannya ebintu nno bye tutalina kuzannya kati ndi stede omanyi oba ompulira buuliza ate ebintu bikwate nako obitegeke bulungi. nze mba kwalaali mba stede ndi mumbejja era nagambye jjukira essaawa zino babanja kabaka bageze bansi be bagenda kubanja kabaka n'ennaku naku tofaayo abaganda bajja genda bekalakasiolwo kati jjukira nti kiba kitegeeza nti abantu abasinga babadde feeke naku wano obadde olina ebizibu byo kati bafaako omala kwogerako mbu kati bakononereko obutitimbe bw'ensimbi kitegeeza mu bulijjo bakwagalira awo nakyo ŋŋamba yiino audio yiyo muganda wange yakomyawo Jemo Susan yalinnya ennyonyi okuva e Uganda n'agamba Jemo agenda kubeera wano ngenda ku hoteeri ya muganda wange nga Jemo alina muganda wange ne mugamba si okimanyi sikolagana na Jemo ate oli naye n'agamba no omuwulidde ebintu bye kulabisa okitegeera kulabisa kati yali alinza okunyonyola abantu embu siriki ye yansibako senga asidi nze ne senga asidi twali ebyo byebiboozi bye alabisa wulira katugiddemu senga sisoko sirike tekerera muganda wange yakomyawo Jemo Susan yalinnya ennyonyi okuva e Uganda n'agamba Jemo agenda kubeera wano ngenda ku hoteeri ya muganda wange nga Jemo alina muganda wange ne mugamba si okimanyi sikolagana na Jemo ate oli naye n'agamba no kyokka nno Jemo girlfriend wa Jipiri kyokka kati Jemo ali eri amukombye omunyo amukombye wabambi eno tamanyi nti bamugeya yamwesibako naye mwavu kati Jemo bambi mwavu talina choice bakayingira Amerika balina okukola bose ebintu nganzi Jemo akola omugaga abalabisa akola naye talina leesobola kwegulira mwenge we batukira okugulira microwave talina leeso akwegulira kati ddala oba olina omugaga gw'otikosola omugamba siina microwave really oli mu Bulaaya mbutolina microwave nezauba kanekukubira omugaga mugambe mbu simanyi I need money for Uber really mbusina microwave gyosobola n'okulonda ku kasasiro okitegera naku mu Walmart waliyo eza $6 mu Walmart ate nazo nga zikola kati olina omugaga ebimeremere nebinnemerera okujjako nenjiteeka kasasiro naye yali ekyali mpya nze nange omugaga wangamba what do you want ngambera Bulaaya mbu microwave mbadde nsaba abantu batuwe ku bye bayize mu kutabuka kuno abantu abalabi bakube ku masimu batubuulire
bo bayizeemu ki katubawe dakiika meka nti waliwo abalandaga tujja bawa eddakiika 2 buli omu tubuulire oyizeemu ki ate what would you have done differently okitegeere oba senga wali Richie oba senga wali senga Asidi senga wali Naku senga wali Mayuga what would you have done differently senga wali tubayigireko senga Asidi nga gwe waweredde omwana emmere y'embwa gwe bakoze ebyo what would you have done different gwe bagulidde abatuba oba senga yegwe Richie nga bakwano bo nga bayombye ogezezaako batabaganya omala batabaganya oli n'apama mulumbugu ate n'ayoolamu ogezezaako n'agula abatuba bannakyala balina enkyakya abalina abantu mbatereko amasimu kanga teekeko dakiika 2 buza ogambye what would you have done differently tuyenza nnyo mwena abatuweeza stars. Hello Sebo yebaleko Sebo kale Sebo ebintu bino kuba ebyatandika nina kyengizeewo Sebo ye Sebo tukuwulira tewesiganga mugagga abagagga balina ebiteega owootya omwana wa munno emmere y'emisambwa ekyo owootya omwana wa emmere y'ebiteega kubanga buli muntu akimanyi nti embwa z'ewaka abagagga bazikuumira mu biteega era omukyala wetemabeesaba waaba yonna yonna gyali yetonera omwana kubanga omwana waanaakula bino ebintu agenda bimanya wansi kasita anaamala okubimanya omwana agenda kufuna obusungu obutabanyina bwa mwana we bwa maama we omugagga oyo zisobola namusembera kale niwaba nga alina sente zenkana zitiya zisobola musembera ekisooka kya byonna taliroyo taliriyo okubiddewa Sebo maze okubiddewa kafune kubalala abantu abalaba live evo bangi musajja munene abiraba ebigenda mu maaso atugambye eki agambye ndaba ndiko kuno ndaba buli kimu munnamawulire munene nnyo w'amaanyi tukutumiddeko munnamawulire bakube ku ssimu mukube simu temutya ne bali ab'esayidi zeeri nabo basobola okukuba manyi tera nnyo okubalansinga wano erya ne ba opponent bakube Sebo ogamba otya Sebo njebale kale kati nebintu bino senga kigikumiddeko jabaleko omukwano ndoza waliwo kye bayita power tripping nze omugagga kati bw'otunulira issu ya senga sirinawe biki I think ndoza omanyi walabaddekawo n'omuntu nga wayagaladde okwagala omukiikinga mukola be walaikola society nti musobola walaiko naye solomoka kind something like that kati nze katansobe kya senga sidi kati senga sidi omulaba oli abantu ngaba influencers nga bali mbagamba ne kati kazikiritakirayi oyanyi like oyo musobola kati abantu abalina sente ba manipulators asobola okusembeza
nenga tayagala just kwagala kulagako nsimbi kati besobola okuteekawo njala okuteeka ate obuzibu omugagga bwe yasanga nti yagala n'asanga owasenga asedi nga ali hot-headed ate ng'ali omanyi wano abantu nga oli satu right nenga ate akoli sexy nga nnyo mu maaso like aba amanyi muvu yeddako ali calculative osegeera ate ekirala I think omugagga tali strategic kuba oba oyagala labisa muntu weapon gyakosa ey'okuyitira mu kuluma abaana like I think it's the weakest link. Yes, it's not right, but it takes scoring a point osegeera oba yalagala labisa muntu yalina okufuna sengasidi mu situation whereby aba yiteka mu sente nyingi akwate sengasidi whereby aminako evidence nga sengasidi ali kulasi nga balina ku mavidiyo bali Boston afukamite kugira mukamana ejuli oba ngwa mu nyumba Canada oba ki kanzire kutanako neyanza nnyo bano sokolinde katono bampiriza stars neyanza nnyo mukwano neyanza nnyo. Thank you so much Rebecca. kati sengasidi mu maazi kati ikyanaku abantu abatacontrolling nga whereby nti amanyi kyayagala omanyi by the way every man has a price ne buli muntu aba ne principle kwatambulira osegeera sisuubira nti naku asobola nnyo desperate neerabira okwerekera mu wawayinza okwekikingira safe ogamba nti omanyi yes nyinza okweteeka mu nze kuyingiremu then neme kulekawo gapo nyinza kuddukira nga I don't think naku asobola okweyo power whereby nti ogenda mugule omugwe ne conscience 100% osegeera kati omugaga problem ena kati kanzire kugorichi soko sigaleko kukire ekintu kyogedde ekintu ekyo nkyagadde nnyo sengasidi oba ekyanako naku newa omuguzeguze era yerekeramu tasobola anti obuzibu obuliwo ate lekera abantu abeera mu comment balemeku nze naku si mukwano gwange bavune basooka entuka simwenako obuzibu bati abantu balekerawo okwashuminga just because naku alina kalabika gyateekawo nekitusomye okusobola omuntu naye omuntu mukomere ajja nakuloka abeera Kenya ashuminye nti naku ali atalo wesinga ye muntu gujja okujja odraginga omukasuka anywhere you want nze nkubulirako lweki abantu people are so desperate whereby people can entertain that bullshit omugagga byaleke mu later munange ensonyiwa munange ntubikomye but naku didn't even bait. It's called baiting. She did bait nagamba manyi fuck your dollars, this is my principle ata unako baina n'omukuwa credit kuba mwena I'm not saying why ataina sente mu but I'm saying tunange nasinza wawali ekyo nakyo nakiraba bw'olina okubeera nako credit yamanyi nti mu bantu bonna between you ne sengasidi naye so you expect yandibadde afolinga first okubanga at least but she stood ground. I'm not saying to bank you guys didn't stand ground in the sengasidi but she stood ground n'okusinza bwe gyebamukyogereza kutegeeza nti naku yasooka which is okay. No. I'm not saying who's the strongest win of battle. They just ngezeza kukwawulira buli omu mugadda. Nze mbagamba isi yange sengasidi yenga yenze mundaba yange omugadda alagala kulaga konti oyo so musembeza ate ne mumenya live. Nsobola okuba entolira munde muteekawo embanja gaide you get my point. I get it already. Kiro omwana mulabeko like I mean if you know sengasidi is one person tajukunga ku baana be so by the time omuntu akuwa abaana be abakazi bonna abafumi omuli sengasidi omuli naku omuli ne donzira tebazanyira ku baana. Never take their kids jokingly. I think omugagga Omanyi, there's a chronological series of events. Abantu abali following real life. By the way, which imbera yo nganda muganda ngo. Kwa na kuzomba day so maso. Na ida nkola ka master. So mbera ko business basa nyo participate. But omugagga ekitu ya kyo kisadala. Okuva ku bitu bya Dubai. Abantu bali balaba there was a series of events. Omugogyo gatadde kinogamba. Like there's a power move like Omanyi, I think it was her coming on board. Obakale becoming friends. Yeah, in a movies already that. Yes. You are a daily person of the internet. I think it's like obulamu kuba botunya abantu bona bakola live. I don't even want to mention them there. Botunya rubuyo wa politics. Botunya penge tatambula like muntu wa munju. I mean, I'm not going to say it's not big. Ndagwa following a lifestyle guys okwego managamba okay, I think this guy can put me where I want to be.
Where is the lie? We're exposing your one. Dubai, I'm exposing a new thinking. Richie, people have principles. I don't think Juliet Zawe they were so impatient. This woman has fucked up Richie. Let us find another viable solution of creating a boat. You know, because the boat is really separate. You know, and on top of that, you invite a musician, no captioning video, no take up a boat or something. It's more of like it was the events that they are attending. I think she wanted the title to be Juliet Zawe, the boat cruise. I think she wanted to be the headline of the event. I'm not even going to sugarcoat. Second, as Juliet Zawe, thank you. Yes. I don't think I will ever be in a position where I'm going to beg country from the empire. So, Omugaga yenga ye kubadde ye ayagala kurecruitinga actually ayagala bintu bya bwererezi kwa wenda bamu omuntu manyi ogane Richie job is to promote you but post ne weranga waliwo omuntu yafudde ruwero find out making it about each omuntu ine na tegera media so because that's what media personalities do. Omwana ono ateesa bulungi ali direct yekweka mu this guy is mu friendship ati ayagala kozesa abantu segera kubanga ebintu bye Dubai byaliwo bulamu yabiŋŋamba abantu bangi plani yaffe gye yagaana gye yagoba propose gye twawandiika nga ndi noono nenaku era naye yaliko naye senga ate n'amala n'akozesa eyaffe enkadde gye yagoba n'agamba mweno tejja kukola era nze Spice Dana yampeereza message n'angamba Risha I don't have anything to do era mwanda bannavaako awo nammwe mwajja mwali muli active by that time. Richie yanyigamu n'anyigamu naye ffe nze ŋŋanze ne mukumale mugamba naku senga nako kasoke pisoko kano nkumina basi bulaba nomala ateseeko abantu abatali senga CD naku nawe Richie like abantu abajja mu events oba abantu abakusembera balina obeera nnyo careful because the moment omuntu wa going live n'ateekako camera bino ebintu biri edited. This is not edited thing. This is like live thing. Live. Thank you so much Kola. Webale nnyo Kola. Muli mu meet and greet like attitude that ateekawo between ye ne Rebecca Agaba. Like people were watching these things, people have screenshots, people were screen recording. They are exposing by the end I'm going to reach here. If I don't respect a person with money, self-awareness. I'm telling you. Bana balaba ebintu bingi. Abantu balaba ebintu bingi. Richie Rice owajijjayo abadda ne basirika abaali bazenga babiraba. Awo toyingirawo nnyo naye kyogedde nakyo kiisi. No, I'm not trying to pin them against each other, but me as me, I'm going to just say this. I think she has always wanted to make it about herself. Now, let me just comment I think people are trying to abuse the whole word of Okusiba Ransonge Moon. Holy. Bomuna Slavio, Mokati abantu n'abagenda okuba kula amasimu agenda nga abanoonya anonye IP addresses zaabwe z'amasimu azikusaba like come on what oyingira amazina g'enkima nga twagala like mukira kukonako okitegeera ebintu by the way kankubulireko nze laba nze sina kyali wa kibedi but Kama has no deadline, Kama has no specific date. Bwe mulowooza kibedi waliva mu kkomera nti taliberawo n'agamba olunaku lumu banja ku bintu bifaako 5 years from now kibedi tusanga tweyuzayuza asanyuke nnyo era kibedi bwali mulabya live sisikuinako buzibu it's just a low belt. I'm telling you, it's a low belt. I tell you that people like putting someone in jail doesn't expose your power. The body money, we're not empowering about Governor Esi, what I do to move to Burundi, Bastimula, Bafaneko Burundi, the momentum. I think what was okay, do we still get the pasta on you?
Mvuko na badde ateesa bulungi. Naku omuwulirizo nakuba nange ng'olya nnyo. Naku naawe olya nnyo. Aninze Kati oli mu kulya era. ngenda kulya njala kufumba kilo za mbizi 2 njagala kulya kati mu kiro wano kati Kuba omuntu akava okulya wano emabegako. nakulira mu njala nakulira mu famire nga nja nga tulina mmere kati emmere weebaawo nina ogirya. Kati ogenda kufumba kilo zaaki? Ntumiza kilo z'embizi 2, ntumiza tule z'amagi 4 ne payinta z'amata 2. Mumanyi ebyokulya binsanyusa nnyo nze omuntu gwendiro loyo kuye omuntu loza lwaki njirawo sengasiri omubiri sengasiri yangulira emmere Dubai ng'omugagga ndese nfe enjala e Dubai. Omugagga akuwadde tiketi etakutuusa. Omugagga yampa $600 sina kyakulya e Dubai sengasiri nangulira emmere goloza lwaki muwe ekitiibwa. Nze omugagga yandireseewo kumpa tiketi nampa emmere. Ate nogirira e Kenya notajja Dubai. Banaga bakuba amasimu abagenda oteesa muteese. Nze omuntu ampadde emmere kale nze ebintu ebisinga tebindya nnyo ne bwe sandigenze Dubai naye nga nina emmere. Omugagga yampa tiketi nga tekuli mmere nze ngende mbonebone mbuuze enfe enjala. Richie nze kyenjize abantu nkale nga we bakube essimu nammwe mujja kwogera bye muyizeemu. Kyenjizeemu ekisookera ddala nti omuntu alibeera ne access ku baana bange oba wendi oba siriiwo alibeera omu if it's not me bataata baabwe oba maama wange. Ekyo kyo kiyize. Ekirala kyenjizeemu is that abantu nti Nakku alina omuvubuka oyo agezezzaako kiyita principle but I don't wanna call it principle nti Nakku buli muntu amulaba ku ssente Nakku atabuka but Nakku ayagala nnyo ssente yes but ayagala nnyo ssente buli omu yeewuunyiza nange nze kenyini neewuunya. Richie mwe musimanyi mbu singa nina $1 zange 1000 ngamba sabula. Kyentegeezezza nti Nakku ayagala nnyo ssente but you cannot bribe Nakku when it comes to people beyategeera. Nakku alina ekintu alinga nze tulina ekintu nti ssente tetumalamu. Of course nange nalifunyeyo awo 10,000 oba 5 nengula akagato nenkambala togenda kubeera comfortable. You are not going ne bonywa omwenge tegukuwoomera ne bwolya kajuice tekakuwoomera kabeerako obukwakuluzo. Nange nalaba nga omugagga newe yandimpadde $5. Gwe Joanna Bale weereza wano request wano ku gundi onyumene Nakku live. Richie nange natunulamu negamba nali ebitaano omaze okubba omugagga kati omugagga gwe muvuma. Weereza request Joanna Bale omugagga namubba yamuwa mmeka gwe z'omanyi. Omugagga yampa $600 tezigula na tiketi entwala Dubai nze ngende Dubai nfe enjala. Nkuwa mmeka Joanna Bale ye z'amanyi. Omugagga yampa $600 mbuze ngende Dubai mbonebone mbunsabirize. Olaba ekintu ekyaliwo yakola bubi okubanga teyakulondoola. Kulondoola Nakku bamanye Nakku yalidde ki. Nakku yakoze ekyemmere tekyanyiiza
kale singa teyambadde olina okuyirawo senga asidi obuliri kuba senga asidi yampa emmere nga ndi Dubai nga wulira mwali muwotera abantu aba nga kumakyansasulira breakfast ku hoteli 5-star hoteli nze ampata emmere asigire yampa tiketi ey'ekikumi wali ku reception ng'agamba mbu naku ayina kusula nange wali eri mutuwa obutanda nga bweyawudde gitwagala luumu otugamba kiggwe neba nenze mwenna muli babbi muli bayayi omugagga maze omubba muli ku mugagga bannange nze ngenda muwolereza kati ate gwe tukwagala wajjajjaawe wulira bamuggyeko wulira bamuggyeko gyewakyala agende amuwolereze wa gavana esi Joanna Bali tumwagala ng'ate mwavu tatuwanga ku ssente naye ate ez'omugagga twazirya ate nemugoba jazirira wano agambye ngenda muwolereza amu ku ssente naye yeno omuwolereze wa gavana esi waliwo wano omuntu abuziza how can you give a person money nakuwannaku gwange mumpadde tiketi olwedde tewera sisobola kulinnya nyigenda Dubai ate omugagga agenda Dubai mbunze enjala ennume omanyi ekisinza okunsesa agambye naye ngenda wolereza omugagga mpe ku ssente omwana wano abuuziza how can you give a person money to travel notamuwa sente za upkeep ebyo Kibedi bye yayogera Kibedi wona yali mutuufu naye nga Kibedi yali muyayi Kibedi mufere ebyo byonna nze sibigaana of course ebintu byonna Kibedi byayogeranga yalimbanga n'awaayiriza naye ayina ebimu nga of course ng'ebimu by'amazima era Kibedi yagamba maama nze netuuka ku airport netuuka wano nga teryanfaako naye Kibedi twadde okumukima Kibedi bwe yagamba munveeko nze nyina abagagga bange simanyi bali abakisi condoms yali alina ekigundi kye baali balina bino bigundi energy drink bye baali bapromoting abapawahosi baali banyankole babiri awedda bwenjaga bannange musooke munyumize wano kuba njukira nze weddemu amaanyi Kibedi yalina abagagga bapawahosi naku yaliyo ne promise yaliyo ne riniri yaliyo ne balwanira eyo nze saaliyo muwulirize Kibedi ajja aŋŋamba wali badde osooka n'oyindako naku nati waliyo naawe Taira Kibedi yaŋŋamba yegwe wano ambabuulire anti gwe tewaliyo eri ankambabulire Kibedi yaŋŋamba senga asidi konze wangi naŋŋamba abakazi bonna abazze ku Summer Festival balujuuju bayaaye abagagga baagala gwe namutunuulira n'ennyenya n'omutwe ne mugamba Kibedi egyo emyaka nga nagiyitako mukwano ebyaddala mbusebo yali antembeya ne mugamba Kibedi egyo emyaka nga nagiyitako mukwano nagamba kakazi gwe weepanka kale fe tugenze nakwata naku ne promise musoke tugenda nze ne promise leka tuyambe promise naye lero katuyambe promise naye tumuwe ku limelight kubanga ekintu promise kyasinga okwagala promise yagezaako nnyonnyonya abannayuganda bamwagale social media naye tebamusiima naye katumuyambe leero nga mayuuga ate promise yakoze ensobi y'amaanyi tosobola kubeera nga oli mugenge ate ne weesembereza mugenge munnajja kulwaliza ddala oli social media yamuzira mayuuga social media yamuzira era yeffe tumwogera okay weba teyamuzira ani kati aliyo kumwogerako okujjako ffe kati ate naye yeesembereza gwe baasira Kibedi yakugamba atya yagamba senga asidi abakazi bonna abazze ku Summer Festival
misege abagagga basonze mugwe ne bagamba bannange oyo gwe twagala ne mugamba Kibedi emyaka gyentuseeko olowooza amazima tikyasobola okuntunda nga pimpo. I want it tonight. Bedi yalaga kubeera pimpo. Okay. Tugende maaso. Downstairs? Okay. Onamaliriza nakusoko nyumize kyekyaliyo wansi eri kyemwali kwanze nasaliyo kati gwe tewaliyo ono sengasidi yali eri ngali ne mayuga ngamukomba musinu kati okay kasoko nyumize gwaliyo what happened dinda katono banange muri pizza Nti fe tulina abana tevola twalukulekanga mune tugamba mayuga abana tulina tuleka abana na pressure kuba kweti walore banzu kusane bangamba webaka biki peregesi taina kwebaka Kibedi atuli bubi orondo zisa ndukira Kibedi yali asula atunula Kibedi emisana asiba yebase nabuza kone Kibedi ne mugamba gwe Kibedi golinga matako Kibedi emisana osiba webase video ngozi kola kiro kazi jana ye naku batugamba mwalwanirayo gwe ne promise what happened twarwana neri promise yaweba abanga ku kido awo nyini wenjagala okumanya mbutalwayo amaani jukira nze nayi nebase musajja watu bambi nagambe jukira nze bugu muli ampisa bubi nnyo sijja kulimba ennaku ebbiri ezasooka ate nga nina okuba piikinga mwenna jukira naba piikinga mwenna ku kisaawe kati nze bugu muli ampisa bubi nalwala nali sewulyangako bubi mu bulamu bwange nga bwe neewulira nga ndi Dubai njagala ofuluma naye ng'ebbugumu terinzikiriza agwe jiwana bale kasaba tugambe mbu nawe oyagala owane ku mugaga bakuwe ssente genda omuwane bajja kuwa ssente osobola okukola live eyo n'omuwana nga abalala badde bakola nako kasooka aweereza emesegi wano ayogera n'abaana bwetutyo bwe twakuleka nga bubi ne tudduka mbu tudduse nga tulaba omugaga Ruki wabakaki waliwo yagamba kumira nakobagwa oli bize nange nenziruka nga ndabayo naye bakugambako mukubira nakoba oli bize gabyogani nakwaliribona nebase bulakamukolagana naye mukubire yababeera ku live nange neŋŋamba mugambe kale akole gwe oba tusaasa okola nga lulimi tekyasituka noluli naliyo embwa nga nze nabambi musajja tunatamidde dda nkooye njagala kwebaka mwankubira gamba owekenya ye yabaakola ne mbagamba nange nkooye ngolimi tekyasituka nemuga mugaga nange nkoowa ndi muntu Nunga watupagiseyo kiroboti omugaga kasana mga tugenda gula kiroboti ekinaavumanga Kibedi buli kiro kikituni bamugamba kyamitwala ena kitundu omugaga yaduka ebisinde nagamba omugaga olaba nange nkowa ndi muntu nina okuwummula omugaga nyiga tugule nzijjukira munkubira ne mbagamba bannange nze ndi wano nina okunaaza abaana nina obbambaza abajapani nabakubira ne mbagamba twetaaga kiroboti ekinaatuvumiranga ono ne bagamba nti tuninye nkiteekemu ebigambo ebinaavumanga Kibedi akakane jukira Kibedi naffe twamuvumanga akakana naye Kibedi yalinga mugezi nga bamanya nti kati banywedde nnyo kati bakooye nga bakuvuma kati ne mugamba tugule ekiroboti bakituninge tuteekemu amaloboozi aganamukakanyanga bagusaba emitwalo ena kitundu yagamba ebuzabuzaaga namugaa
kigwe bakishipinge bakireete wano kijja kulanga ani yali agendo kitika Carlos Hero Carlos Raisa kubimusaamu alinza okikyusa obupeesa naffe ne kituvuma tamanyi Carlos Hero ayinza teka yefuulafuula obupeesa n'akiwa ebivumo naffe ebyaffe nga kituvuma n'oli bwe kimuwaana jjukira Carlos Hero byayagala ate omugagga mugamba tukule kiroboti kijja kutuwaananga buwanyi nga kimuyisaamu eggalo kijja kumalako kyo tikikuwa kyajinga olunaku lulamba kyamulemerera okugula mpaka kati namugamba nkoowa nange biki nange manyira okwebakanywa nze ndi muntu namugamba nze ndi muntu tugule kiri kimashini kiroboti netujja okumalako ne 52 food in the morning he did omaliriza message omaliriza naku maliriza nakunyumiza make ekyaliwawo omanyi promise nali wano ne promise last year promise nangamba Richie promise yabakyawa gwe ne senga acid promise yabakyawa abalinako obukyayi tetulina kyetwamukoze sina kye nali nkoze promise yababulokinga mumugende wano promise nga bamadrat and Chiko bazze natutwala ne ku lyato ng'era yeeraga Madirati bawa amayuga mumwogereko mpola mugende mwekebere mulabo ba promise yababulokinga mwekebere musoke mwekebere netugenda ne ku lyato promise najja ne wane ewaka ne tutambula ffenna enkeera naŋŋamba biki kati nze era neewuunya nnyo ng'onampeereza nze nali byange nono yampeereza neŋŋamba nali naye lasiya naŋŋamba biki sikwinako obuzibu nyina mukwano gwange wano maama Roshan tatera nnyo kwogera nnyo yeetabira mu bintu bino naŋŋamba promise wuno njogedde naye promise ntujja mpaka ne wane ewaka mu after party kati nze simanyi buzibu bubwali naye nze kyemmanyi promise yayagala nnyo okufuna fame ku social media n'akola simanyi life of promise ne bigaana n'aleeta omusajja omuzungu beemoolemoole ne bigaana promise yansanga switiza nali mutuwa zange nga ntambula najja era ne baŋŋamba bambi linda ku promise agala kulaba lwaki togenda nga promise anakulaba so I know she's struggling with fame but it's very different najja nawe nakulaba kakati obuzibu promise bwe yakoze tosobola kubeera nga obulwadde bwo bwakiddukano ate neweesembereza ow'ekiddukano munno neyewakana ne ku musoke wano n'atulenamuko netumuyirawo wano omubiri yeeganye musoke wano ataddewo embeera naye abantu era stiru baagana okumukkiriza promise neegana musoke najja n'amuwangula kati promise okuvumuluma netuwolereza promise nga musoka amuwangula abantu baagaana tetusobola kuwolereza muntu ng'abantu bagaana abantu bagamba promise yatasiima musoke yamuleeta n'amuwonya enfuufu yeeriira ekawempe yamugye ekabaale n'amuleeta amutusiza ebulaya emboozi buli omu agimanyi promise tumuyinako obuzibu naye ekikazi nakyo kitufuukidde zike kizze wano kibukabukabe kidde eno promise abantu tebakwagala ku social media ekyo naawe okimanyi kati ffe tukukolera twakwoleza ku musoke ne tuyirawo promise omubiri abantu ne bagamba nedda musoke yayamba promise nga promise agamba mbu musoke yamutwalanga mu paaka n'amuliisa enkoko eno gye baguze mu supermarket yayogera buli kintu kya sympathy abantu ne bagamba era musoke is the best netumuwolereza oleza n'ebyagaana otwesibirako bwerere ffe tukulinaako obuzibu era olabika oli kakazi kabi nnyo kakazi kabi kubanga twakwirawo omubiri wano ne tulwana naawe abantu ne bagaana kati ffe tubakolere ki
the power nze of the promise people. yangamba yaba blocking ane ngamba yine lwaki wa blocking abachali bange They are too blocking. Ask me They are too why. blocking. Kubanga They are sina too too blocking teyali. Nze nali naye wano last year. Never They are nedda too yangamba yaba blocking musoke because muchekinge comments is a fair. kati nze mbabuulira promise yangamba ya blockinga MC Richie real life na blockinga Anti kati waba ya blocking nze namukola ki? Waba ya blocking yakola bulungi. Ukubuze naku omuntu wa ku blockinga ayinza okukomentinga posts zo nawe no zidamu comments zenga zinziramu nga nange muddamu badde nga toziraba ekirala bwe bayambulookinga lwaki twali naye ku lyato before yeteekamu ne sente sebo ajje last year yaba blockinga nga muvudde Netherlands ku lyato kati ku lyato ate twakola ki ate Netherlands ku lyato teyaliiko teyajja yangamba gwe ne senga asidi bino byenjogera nabirikodinga nina recording wano blokingangako nze aba ya blockinga yaba yanyamba mumusooke mwekebere senga asidi wekebere awo yakublokinga searchinga promise ndabe wano kozi a blocking kati nga mayuga luli we yakola nawe Richi wekebere ati nanze nekebera nja kubanga nze ne promise don't have something ekitugatta Richie call me back ogenda Switzerland nalina omuwala mukwano gwange bwe nagenda okusinkana era naŋŋamba alina okubeera wano ate oyo omuwala yali muwala wa musoke ya muzaala ojjukira omuwala gwe nakisinga kyagenda vairo oyo muwala wa musoke mujjukira oyo omuwala ali enganjagala nnyo era gwe nali ŋŋenza okulaba nga mpitawo nga nze ŋŋenda Munich nga nva Paris naŋŋamba bambi beera wano kati promise bwe yajja netubeerawo awo ne promise kumbe promise yalina ebigendererwa bye ebirala promise ayagala popular promise agezaako ebintu bingi yatwalako oko needika enzo Switzerland ne bafuna abantu baali 7 kati bimuluma amanyi ebibi nze sina kyakumukolera promise I cannot munange help you promise I cannot nesimwinako obuzibu yamanyi ebintu katsoka manyumizi kyali kityawo kubanga nze saalibwawo kakati tugenda ewa abagagga bano abakisi kondomu tugenda nze promise yes diniri all right mwe temwalino gwe ne sengasidi yali eri nga omugagga mutaddeko embeera nga mugamba don't move out of the hotel without my permission. Okay. Gena maaso. Kati soko veko malode kondeni ngenda kuita. Gena maaso. Nange tugende eyo kibedi ne kibedi yabeeranga ye abagagaba abakisi kondomu ngera asula mu ntebe. Nga kibedi asula mu ntebe awo manyi. Atenga buli we tutuuka bamugamba waliwo akatebe ak'omufumbira ka plastic. Awo nayombe era wonyonyo nabavuma abagagga abo nabagamba temudanga mukusuza musajja mukulu mu ntebe awo. Nga bamugamba bamukebe bamusofa ya to blocking our nze I don't have her number so gerangako naye chegeza ya nimba echegeza ya nimba ngala kusanso binze na so gerangako naye ku blocking sengasidi ya mukola ki obanze na mukola ki ate bino byendogera simba promise mu recording abulungi nnyo nsobola okuplaying eyo recording. Yangamba, Naku, you are the only one I watch. I blocked Sengasidi, I blocked Real Life, I blocked Richie. Bino byenjogera bya ddala nsobola entitlement ku life. Yagaliza. Kati Sengasidi mundaga mbote yakublockinga ng'ate nze bwe yali ankubira esimu yangamba I blocked blocking kati.
Amblocking kati. Nanga blocking kati kubanga nera siya namulaba atu blocking kati. Sina ndikodinga nyinza okujja kunamatu bagamba nakwalimba ebyobulimba nakulikodinga muwala nakulikodinga nze nasemba okwogera ne Promise mujjukira ku bigundi bya Musoke then ne kusama festival eye Dubai. Fetwetesa kumutaasa ku Musoke kubanga Musoke yamujje Uganda nga Promise mwavu nga talina wadde. Ate ffe tugoberera mazima ate agamba tuli negative tuli bantu babi nenga yali aleta emboozi ya Musoke teyaliko. Obadde okimanyi nti Musoke teyaliko ku live kuno. Najja nanyumya agaboozi. Najja natandika omuswaza eyamujja ekabale n'amuwaayiriza. Neko omusajja alina abaana abakulu balina bafollowinga ne Richie natandika omuswaza. Richie abantu baza muwala wa Musoke nze naye twali tweyagala. Naye kati nze kambabuulire sijja balimba nze Promise mu bigambo bye recording njiri mukazi mukulu wekakkanye genda maaso na blockinga Richie essaawa zino Sengasidi atulaze nga tewamublockinga kyokka nze we wankubira waŋŋamba wa blockinga Sengasidi n'oblockinga ne Richie mbu tebali royo era tetuli royo ku bantu abali fake. Promise omunaku tumubeereko loyo ku nsonga ki Promise omunaku atalina wadde kati ndowooza mulaba ebintu bino kati singa nga bagamba nakutaliroyo naye nze omukazi yanku yaŋŋamba nalikodinga yaŋŋamba nabulokinga Sengasidi ne Richie gwe weka gwendaba kuba neŋŋamba genda maaso kati essaawa zino Sengasidi andaga mbu ate teyamubulokinga kati lwaki yali aŋŋamba mbu yabulokinga Sengasidi ku koolo I've never had her number. I think I spoke to Promise ngali nawe Kenya oba ojjukira abantu bajja kuno ne bagamba mwe temuli loyo. How can I be loyal to omuntu animbye kuba nze era nkyewunyiza nnyo Sengasidi abalaba mulabe recording njirina nga tuli ku koolo nga tuli abantu babiri yaŋŋamba talina nansonga emblokinga kubanga mumutaginge bwe yeegaana mpuleyinge audio nga nkubira essimu mumutaginge yaŋŋamba I blocked Sengasidi and Richie. You are the only person I watch. You are the only person I didn't block. Abasinga okubaluma nti ffe twabawa platform ne bagaana okukwatayo kyabalema era mpaka kibalume mpaka kati oyalinga Richie olaba abantu bagamba I thought Promises nakoze friend. Yes, yajja newange she came to my place era we yali ankubira esimu yaŋŋamba naku you are the only person I didn't block because najjako ewuwo nkumanyi nange wange yajjawo gwe mubuuzo nimba mbu yablockinga Sengasidi nablockinga Richie mbu I'm the only person gwayogera naye mbu bali abablockinga. Really? Bw'obaddala you are not loyal. Kati awo tubayisa amegali nga bagamba abo tebali loyo bavuma n'emikwano gyabwe ndowooza obiraba mu comment obiraba. Why would you like me? Blockingira ki twamukola ki tuli loyo ife abali bamuzina Musoke yamuzina omusajja amujje Uganda namuwonya emyala eno emboozi yaliwo wano kuliyo life namuleetera n'omwana we namwemula we yamwagala alina abaana oyo abantu tebasima Promise yajja kuliyo life ng'alooza nti Musoke tajja kujja. Musoke mujjukira musajja mugumu ye nakkiriza n'agamba nange ngenda kujja nannyonnyola ensonga ye
promise ne bamuyisaamu eggaali kati fe abamuyisaamu eggaali Richie